nenga peni ekulopa abatugobera nokulayi balaba eriko ya kyenvu bintu kindo kitebe basikirizanga mukulaga independent tebabalaba ate mwine ensonga zammwe lwaki mwagala abantu ekituufu kiri nti chairman ebigambo byayogedde tatukuba wabula olubimbi lwaliko lwakuba nti alaba nti awanguza buli alina kaadi ya movement kuba ye chairman wa movement ogwo mulimo gwe era ali mu kulima lubimbi sinza kunyiga wadoga nti chairman kyayogedde ekyo naye nze mwe nagenza okwetunulamu mu bantu omusanvu bonna be tulina bakandidate abaagala ekifo kya Kimanya Kabonera mulimu abantu b'otunuulira ng'oli yajja kugamba nti njagala obubaka bwa MP obwa MP bataabumuwadde naga nti kati ate njagala bwa meeya n'obwa meeya butagala ayinza okuwulira nga singa okwewandiisa kubadde kukyaliyo obadde ayinza okumuwulira nti kati ate neewandiisizza ku bwerosi kwigamba nga talina wanyweredde atagala buki atagala butagazi mulimu omuntu gw'oyinza okuyimiriza mu constituency n'omugamba nti wano tuli luddawa ng'ayinza kuddamu kimu nti tuli Lwengo oba tuli Masaka kwegamba nagenza okinoonyeza ng'ebbanga lyenkoledde Masaka obumalirivu bwenjinda bw'amaanyi ng'ate bwe ntunulamu ndaba nti nyinza okubeera ddala substitute omulungi singa ekibiina kyaffe kiba tekifunye mukisa kutwala bwa meeya kubanga nze sinza kubeera wano nga ndi mu studio nimba abatuwuliriza ng'ate basinga bandaba nze mbakubiriza okujja mu movement nze mbakubiriza okukola ki nze ndi mwetegefu okukolera mu constitution ya movement kubanga kusaawa zino yetwala ki yetwala eggwanga era sirina birowoozo birungi byennyina ebyo ngenda kugamba nti ngenda kubikola mu Kabonera nga mbikoze ku budget yange tekisoboka osanga oba oluusi ne mukama wange yavaako gwe saagala kulumbagana nti osanga yalemererwa okukola ebyo osanga entegekazi yali ayina okukola kubanga tiyakwatagana gavumenti eri muki eri mu buyinza naye nze ebigendererwa bya Museveni mbiwe ekitiibwa birungi ebigendererwa by'omubaka gwe tunaaba tuleese yenna nga wa movement mbiwe ekitiibwa nja kubiwa ekitiibwa tusobole okulobinga okugatta tutulakulanye Kabonera kuba Kabonera Kimanya Kabonera mu division esinga ebizibu era kino chairman wange akiwuliriza kubanga era kiyinza kwegaana nze wa kibiina chairman akiwuliriza nti Kimanya Kabonera ye constituency etayina katale ye constituency etayina nguudo ye constituency erina amasomero amabi ye constituency etayina bw'otunuulira ekitebe we kitudde kiri ku nsonda ya division kwegamba buli kimu kyonna kyetaagisa okukola naye nga tulina bwenza kikola nga tukwataganye naki na gavumenti kale nyina enteekateeka nti obuwanguzi bwonna kyensooka okwekometinga nze bwendeeta sijja kuga nti obuwanguzi bwonna bwendeeta siyinza kugamba nti mbutwala mbulipootinge mu kibiina ekirala kyonna okujjako nga bali bungobya n'obuwanguzi bwonna bwendeeta bwa kibiina kya movement. Dr. Sendega awulira Impact FM awulira ayagala kubeera division mayor owa Kimanya Kabonera wano tuli naffe kugenda okuba otutwala yo radio yokeri mu division ya Kimanya Kabonera omuntu akusubire mu kipya ky'olina kipya ki kubanga tulaba twabadde tulinako Mwami Lukyamu Steven agenda kumaliza ekisanja kye yakomyewo kipya ki abantu bakusubire mu kigwe Dr. Sendege nze nyina ebintu bitaano byenyina okukola ekisookera ddala kansooka kyenjagala okukoleramu mwenga aba lediyo yaffe ennungi mu butuufu bwe ntuddemu ndabye nga lediyo nnungi eddoboozi yawo livaayo bulungi naye tulina ebintu bikina okugirongosaamu naye nga kyengenda okugiwa nti singa division kyonna njagala Dr. Sendege awulira Impact FM njagala ekibuzo kyange kibadde kiriya nnyo nnyini ddala omuntu w'ekasanje eri njagala omuntu w'ekirimya omuntu w'ekanabukulira eri ow'ekitanga ali eyo kubanga eddakiika zonna zitambulira specifically njagala tutune mu community eri gye tuli eri abalonzi sebo mukama wange webale nnyo sebo nakwogera kutangazaamu nze mpulaninga nga nkwataganye okulongoosa ebyenjigiriza mu miruka 11 gyonna ekikwata Kimanya Kabonera byonna tubyetaaga okulongoosa ebyobulamu amabaliro tugayina mu Kimanya Kabonera naye geetaaga ddala okutereeza kati okugeza ng'eddwaliro lyaffe ery'ebukoto bw'olitunuulira olabira ddala ng'ebizimbe bikaddiye byetaagisa okulongoosa kirimyanga ffe w'enviira ddala gwe muluka mu nkola ya gavumenti buli muluka gwandibadde n'eddwaliro n'ekimya situlinawo eddwaliro lya gavumenti wadde tuliraanye Masaka
ekyokusatu njagala kutereeza enguudo zaffe mbi ddala naye nga twetagisa okulobinga gavumenti ne bwe tuba tufune malamu first class ayamba kukola road network mu Kimanya Kabonera ekisembayo era nakakugamba nti ekitebe kyaffe ekya Kimanya Kabonera division wekiri kikalubiza nnyo omuntu ali ekiziba omuntu ali ekitanga okujja eno tujja kubanga tunoonya wawe tuli mu center kuba gavumenti buli weteeka obuweereza eteekawo sente ziba ziyambako okuteeka ekitebe okiyambira abantu so planning nenga n'ekisembayo radio yaffe eno njagala ebeere nga radio ya division nga byonna betukola tubikolera kuno tweyanziza nnyo opportunity eyo dokita sagala bikozi nekensembyayo kano nga tonnanzijako ekirala nti nga Kimanya Kabonera division tulina amasomo ga gavumenti matono ddala aga secondary njagala kulobinga gavumenti etuwe essomero libayita seed school sigenda kulinnyonnyola nnyo seed school kakosa nti abaliyo bategeera essomero liba lya secondary naye nga lijja na buli kisaanyizo kyonna ate nga lya ssente ntono ddala nga buli mufuna mpola asobola okutereeza ffe n'abavubuka baffe tugezeeko okulobinga amasomo g'ebyemikono tufulubye abavubuka balibedde okugenda okukola nga sebalibedde kugenda kusaba mirimu omulimu gwa Uganda ano ofuna ssente omaliza okusoma nga tekwetagisa ne ssente er'okugufuna tuyanze nnyo Dr. Sendege abantu bonna ffe twatandika okukola ku bulwadde bwa HIV ffe tuyambye okuzibula abantu amaaso nga nkolagana n'ebitongole bisatu nga nkolanga MRC gye nakolera nga nkolanga ne Uganda Cares nakola ne Rakai project tuyambye nnyo abantu basooka balowooza nti buli muntu alwala obulwadde bwe tuyise obw'amasanyu obulwadde bwa HIV nga tulowooza nti bamuloze bulozi n'olw'ebigambo byaffe naffe abantu okubabeeramu tusobodde nnyo okubakola nabo nga tukwagana n'abasawo bano ab'okubyalo bavye ekiti ne tukendeeza ne ku lugendo kuba kati omuntu ayize obulungi okumira empeke tikyamwetagisa kujja mu layini ya Uganda Cares oba layini ya Taso nayo gye nakolera tasaanye kujjamu eyo kati tulina abantu abavye ekiti twabayigiriza okugaba eddagala ko be tuyita ba stable clients nti ye obulimu gwe guba gwakugenda kunonayo kakebeke yayiga okumira tiyetagisa genda kudda mu layini eri kutuula okumalira budde eyo so tuyambye nnyo nti yengi ntuzisibye ne tuwa n'abantu hope nti omuntu bw'aba HIV tikiriza nti agenda kufa kuba abantu bamaze nabo bbanga emyaka 2 bagenda na 3 nga bakola emirimu gyabwe